story ya Pastor Bugingo yalumbye Kini Kalisa. Pastor Bugingo yalumbye Kini Kalisa namugamba munyarwanda munango njagaza ki. Pastor Bugingo oli mukwano gwange gomu ku ba pastor bensingo okuwa ekitiibwa mu Uganda. Pastor Bugingo weewala ebintu bino bisatu wammanga. Ebiseera ebimu oba oyogera okola ensobi n'okulembeza tribe yo. Kati buli wogamba nti simanya Kini Kalisa munyarwanda nawe oli munyarwanda, your battle loses meaning. Kubanga chachi yote sabira mu banyarwanda bokka. If you think you are the two of you are Banyarwandas, you have problems as you mugende Rwanda wa Kagame wa His Excellency Kagame abatabaganya. Ewe walanga nnyo kuteeka tribe yo mu ntalo. Because za kuwagira siri mu Nyarwanda mwe Muganda man. Kati uli wotandika ebyo ebibozi Pastor Bugingo, simanya fa Banyarwanda, simanya Kini onjagaza ki, simanya Kini Kalisa wene BS ompalana. Avoid making those errors. Bijja kugobaka abantu. Second, the Pastor Bugingo kendezaamu. Kati nakulabye olumbaani ono. This guy, ani oyo pastor yani oyo wenansana. Pastor Bugembe. Kati Pastor Bugingo lwaki ovuma Pastor Bugembe yali akoze ki musajja wetu. I have seen one of the most peaceful people in Pastor Bugembe. That guy is down to earth. Ne wobera sina akwaniriza. Pastor Bugembe tasalira bantu misago ne Pastor Bugingo amuvuma. You see Pastor Bugingo ogenda tulemesa okuwagira one. Buli omu omugulako Lutalo gwalwanisa Serwadda, gwalwanisa Senyonga, gwalwanisa Pastor Bugembe, gwavuma ba mama fina ati basamize. Please. It's no longer funny. Ye buli omwamu wa. Abantu abo Pastor Bugingo bovuma bajja kwegatta naawe bakuwe. Never fight battles on all fronts. Kati nafa abawagizi botuteeka mu ntalo. Kati Bugembe muwala ne kochi Pastor Bugembe yali ankoze eki. Diguli gye wasomye bagamba ya VPN tunoonya noonye. Kwa diguli ya Pastor Bugingo kati efuuse ya VPN. Lirera ga Germany, lulira ga yajija Indonesia, abasigadde bawoza yajija mu America, abalala balowooza ye Kenya, abamu balowooza kayiwa. Tiyajija wa kayiwa, which is which? Diguli za VPN nazo zitulumya omutwe. Wasomera wa Pastor Bugingo tutegere institute. Kebintu byo. Kagamba waliwo wagira Pastor Bugingo n'olyanga omutwe gukuluma. No. So Pastor Bugingo kendeza mu ntale ezo. Bible nga gwagisoma weka. Kagamba bali abasumba banno. Kati walumbye Kini Kalisa walumbye waki. Kalisa ofaki naye. Eri TV byayagala okuteekako bye bigenda ko naawe mukubise eyiyo. Kati era tuddaawo. Kakati now you are desperate. The moment kotandika ebyo Kalisa oyo njagaza ki. We no longer fight such cheap battles. Some bintu tulantu gwe ensi yonna tunagiwala n'abawagizi bo. Serwadda mubi, Bugembe mubi, Senyonga mubi, gwani mulungi. Pastor Bugingo twakulwanira omusango gwo gwamakula mu kooti n'oguwangula sirika. Can you keep quiet? Male mabirize yakulopa ali mukomera. Emitwe gituluma. Koyo kulwana entalo za Pastor Bugingo. Tuba tuli awo ng'ababidde mulala. Kali mama fino omwagaza ki? Muleke masabuki. Nedda. Tulwana olutalo lumu. Leave Kini Kalisa alone. Katojja musobola. Kalisa tojja musobola. Era nawulidde koti mugenda kutuula mu dialogue. Kalisa soko omuleke. Aina kategori ya abamusobola abamuyingira.
nze tatange bayawukana naye namuvaako era ne tatange amuvuma Kalisa bali bamikwano nnyo they fade out nava ku NBS ati twala bintu byakutumanyira neera aba NBS mbebaza ejjo nabaddeyo ku TV yamwe nabadde kwanika ati yes keep on calling me nze muri mikwano gyange wamma so Pastor Bujinga kintu ekyo ey'olwaleero bwebadde we meet next time nsigadde nze technocrat gundi owange owange Trevor gwe siyolwalero bwete bwembadde mbasiibuliddeawo naye nga bambi munyambe ekintu kimu technocrat junior temunsamoninga MC Rwichi Rwichi saagala kwogerako ivu myeroni ndeka penge nja kujja ku ntandaalo this week wadde nagamba sidda ku ntandaalo penge oyina engeri gy'okolamu entandaalo yo entandaalo puroguramu nnungi tujagala era abagira batugiraba naye lekeraawo okuleeta ebivubuka ebyo bitutuuyanye nali nfiiridde ku ntandaalo penge ayina agavubuka ago gatuyiira zina amaaso ne gamyuka junior nali sikolanko puroguramu n'entuuyana naye ku ntandaalo ewa penge twalako Franka Gashumba nze sidda mpozi ngo nkyazanzeka penge ndowooza owulidde bannange entandaalo yafuuka entandaalo agavubuka g'edayasipora ako so byebyo technocrat junior tusinkana olulala bagamba ngeze mbu junior ogeze olubuto mbungeze olubuto n'akabira kati madde mwagalanga ejjeki mbona junior onyiridde bye munkomako mbona junior ng'ogeze olubuto mwandopaloopa ddambo sente sibanyandya za amataka mwandopaloopa dde wa president Museveni nti junior mbeera mmaloogi n'abamalaaya ne lwaki munkolangako olugambo olw'ekisirusiru abantu bwe tebalina bye basobola kwogera ne mupandikako alipoota simanye emirimu gya gavumenti ngikolera naakulabye mu bamalaaya muneesonyiwe. There is a lot of to talk about in this country. Junior na retiring. Retirement na retiring ebyobufuzi bya Uganda. Ndi mukulya sente kati. Nabeera nnyo mu Nuupu ebyekisirusiru nabivaamu Nuupu tewali sente. Kwane principal naye mukodo muzibu. Principal avaako ko nanjala. Bobi Wine avaako ko nanjala. Banna. Nibo omukubira n'omuga Bobi Wine nze nabeera ngaawo mu Nuupu nga Bobi Wine mukubi n'omuga ndi muloogi mpereza emitwalo 5 tasobola mpulira mbu mukazi wa akawunti yaba nazo babbi mubeere n'akawunti zammwe naffe tulina ezaffe mupeke tulye sente zaffe mirembe nze sente za Museveni nzirya misana ate sente ya Museveni yewooma nga tebannakuwa butwa gwe buuza olanya kyobala nga njirya kati sente ya jjajja teyabula oyina kugirya kati nga tebannakuwa butwa bwe buuza Joko Bolanya dereti speaker ajja kubuulira kyobala nkati sente tuzirya kati mu Junior ngeze ogeza amatama simanya mu Nuupu wali olabika bubi omanya abana Uganda temutwagaliza mwagala tubeeremu ebyo ebyekisiru mbu firi dictator firi rombuye firi situlwago remove Museveni tumbaavu sibyagala mwange byammwe baavu bibayimba ebyo bw'oba oyagala kufa obwavu mu Uganda yimba ebyo ebya firi dictator bw'ojja okutegeera firi rombuye simanya ntebe mu ntebe muyimba ntebe mu ntebe nga Bobi Wine ali magere mu bigere tumbaavu Bobi Wine gyali magere mu bigere mwe muyimba ntebe mu ntebe kati ani alimba omusajja Bobi Wine naye yatusiba ekiwaani yawummula Bobi Wine yali tayalinga politics gyali alya kuza abazungu ne Lubongo yalwaki temumpa ku ssente President Museveni yabawadde ssente empitirivu obuteekalakaasa so